embeera si nnungi. Wendi ye studio gye bayita Acton Records eya muganda waffe ffenna abadde mu business eno nga tukuli ebirendoogo gwe bayita EDD. Kyannaku nti olunaku olwabadde lwa mukaaga wiki ewedde studio yaggaddwa ng'era saawa eno tasobola ku accessinga bintu bye biri munda mu studio. Nga bw'olabye amaziga mangi biwoobe na miranga. Njaga tunywemuko ne EDD atunnyonnyole ku mbeera etuuka eky'okutuuka wano because ba producers bangi bamwegomba bamulabirako but ate gwe balabirako bw'aba ali mu mbeera bweti abayimbi bano kiki. Then what else? What should we do to help him out? Baba EDD eddemu amaanyi bwe nkulabye ng'okaaba amaziga g'ekisajja gava wala EDD naye olaba otuuka okukaaba bwotyo kyannaku twatuse tutya mu mbeera eno bakubanja EDD gwomu ku ba producers abakoze hits mu Kampala, Uganda and world over because enyimba zisaze okuli akayimba ka Pallaso ke bayita happy birthday akamu ko obuyimba obusinga okuzanyibwa ku birthdays. Okuli akayimba ka FFBus ke bayita dada rap dada nendala mpitirivu nnyo otuuka otya okuba nga bakugalira nga teba producer abalowooza mufuna nnyo sente bwe balowooza naye ayimbi amwabo oluyimba lwowulira ezo zonna badde zikolera ku mpule badde zikolera bwereere. Lwaki obadde ozikolera bwereere EDD? Teesa ne bakyaliba ne baga tukole endongo tuyiseewo tufuna tukwasaganye mu nkwasaganyeko ku busente tubeeremu naate wetumala okukuba sidda mukola be baliwo bano boyogerako because abayimbi bangi mu business eno probably abamu bayitako gyoli nga bakusasula n'okusasula but be baliwo buli mu kwogerako abatatukiriza ndagaano kye mwatesa akatufasi bangi sinza bamenya nti ono nange ekituufu bakimanyi tukolanga bakyali n'ogamba enkya tukuba endongo tukuba endongo yaffe enkya tulayo ekiddako ofuna yakawaani bafunyeyo kiyongo opaayo naye tewabawo kiddako kino ekitutusiza wano zibadde cumulative dates oba cumulative rent arrears nti zibadde zikula banga ki lye batukidde kugamba nti kati EDD togenda kugulawo maze banga myezi 7 nga tosasula rent. That means endongo babadde bagitadde emyezi 7 emabega sikyo like by December abayimbi badde bazemu okola waka so be bayimbi ki bobanja EDD sina gwe mmanja just tukulanga onaga waluganda olimba niwo okwasa omanyi odda n'okwasaganyizaabo. Okay. EDD embeera gy'olimu olowooza tekanze ba producer abalala naddala abali mu mbeera nga gy'olimu eyokolera obwereere because months back Ian Pro bamugobye mu studio ne mu nnyumba ewaka ali ng'akolera abayimbi ab'amaanyi bangi okuli ne Dr. Jose Kabinja. Saawa eno EDD kituufu akimanyi nti tubakolera ku ggulu lusikaye n'akola ku masannyalaze naye ng'omanye ekyogenda mufuna omwana abo ataddamu kulabika. EDD emabega kaawo wakamala omukolo abantu tebalowooze nti no probably sente zino zagendedde ku mukolo newerabira okusasula rent. Emikolo ziba nteekateeka twali twateeka dda n'abazadde ne famire omu ate kwali just kukyala nga si budget nnene nnyo kwali kukyala EDD bentunuulira abayimbi b'okoledde mwe muli Pallaso nga wenjogere ya saawa eno ye ng'omuntu yaguze ali mu kuzimba nyumba mu Akrite ne Range Rover yayingiddewo mwe muli FFBus nga yaguze emmotoka empya saawa eno avuga kuliga n'abalala bangi nnyo. Gwe ng'omuntu kiki obafunyeyo? sirina okugjako erimu EDD tumalamu amaanyi ffe ababakolera obwereere kubulya mazima. lwaki ogamba nti linnya lyokka nawe kyaba twanga kyewulisa okuba nga ndi wabweru obuddamu naye EDD gwowulira naye nga amazima asajja ne Pallaso okuzimba bayogedde olapi birthday nzija kusasula vidiyo myaka yakugeetaano traffic film nzija gisasula ng'ogisasizakuuzibwa EDD tokaaba guma ng'omusajja guma tokaaba kino kijja kuggwa jjengo byengo
bakuyitani amanyisa Lubwama Robert. kuva ddi nga EDD mupangisaawo? EDD tumaze naye akabanga era ebiseera byonna ebya COVID tubiyiseemu naye mu mbeera gye mulabye nti tewaali kukola buli omu n'agumiikiriza munne kubanga emyaka ebiri ebidongo baali babisibye ne mugumiikiriza nangamba omwaka bwe gunaatandika ne baggulawo kati mubanja ssente za mwaka mulamba kadde nga buna agambye ziri miliyoni 3 emyezi 7. Enyumba wagimuwera ku ssente meka? Enyumba 35 zisingamu. Kati ssente ntuufu omubanja meka? Zisingamu. Ssente ntuufu gwe omubanja meka? Mu mwaka mulamba. Mwaka mulamba. Kati omusibiddeyo akulukusa Amaziga ayagala omusibi. Andi nze siina kakati olaba tubadde wano mu lockdown n'abasajja bakalayanti be bakozesa bangi nnyo ne bangamba muzeyi tuweemu obudde bwe banaatugula bunatandika okukola tujja kutandika okusasula. Kibiina ky'aba Audio Producers Association apawu mwendi nnyo bakuyambye batya ankole essimu tebakwata ate bagamba tebalina amakusenga. ekibiina kino kyafunayo okusente okuva eggulu wa Jerusalem naye tomanya amayitire gaazo yawo batuukirye nabasobola kulutemala agenda kukyala nfuneko omuntu anterekerako omuto najjani yabibezaabiza wera